nengo obulamu obwalaali ng'omulimu gw'olina okukola olina genda kuyola kasasiro w'abantu okitegeera nentandika saaswala nengenda nensaba omulimu mu KCCA ne bampa omulimu gwa looda gwe abaana bemulaba ku motoka za kasasiro baboyi bange mu dipo zonna bandabanga ne bakuba ebifaananyi bagamba Waiza agudde eddalu ali kasasiro Waiza uli ku motoka za kasasiro nenga nali manche ogezaako kukyusa bulamu nali ngezaako kukyusa bulamu kuvaayo mu kiri ekifaananyi kya ghetto nengamba mwana kangende njole kasasiro ono neera mukama tali anguzi mukasasiro saalwayo ate Kyagulanyi we yajjira olaba Katonda wakola chaini kati nga ngenze mukasasiro Kyagulanyi azze tugenze tumubeereremu awangula omupira Kyaddondo ate ne tuyingirira ddala. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Alright, kwaniriza nnyo gowena omulabi waffe ali ku Magala TV erinnya nga bulijjo Simple Steven da Simple Profile. Olwaleero studio zaffe tuzitambuzizaako mu bitundu bya ghetto Katanga gye tusanze mwana mulenzi Waiza the man ngegamanya Futu Soja agenda kuba atubuulira olugero asanze atya embeera y'obwa Futu Soja okuva yayingira ebyobufuzi mu kibiina kya NUP embeera ye emuyise etya kusomoza kikwasanze mu kifo ky'okweyita Futu Soja wa Kyagulanyi ebyobufuzi ani yeyita Futu Soja twayita ba Futu Soja nti ogambye mu kifo ky'okweyita ba Futu Soja ekyo mwakiriza mu kitwale mumanyi ba Futu Soja omulimu gwe bakola eri eggwanga kyetwagala ekyo soka obuze ku balabe baffe amanya n'eddoboozi yenze Bukenya Moses Waiza gwe mumanyi nga ghetto commander olunaku olwaleero nchaddeko ku mayengo g'empewo zino ate twogere ebisingawo abo abatamanyi struggle kye kiba gitegeere abamanyi nammwe twongere okwongerayo okupushinga kubanga twali tutandika olugendo luno twalina ebiruubirirwa ebinene nze Bukenya Moses Waiza. Ndowooza omuwulidde ye ghetto commander Bukenya Moses Waiza. Bukenya oyingira otya ebyobufuzi? Kibuuzo n'ekyo nno kinjijukiza wano wetutudde wali eri wali kontaina za KCCA omanyi nze ng'ebyobufuzi binajja nali musajja mupambanyi nali omwana ow'omugete yeeyiyo okubaawo naye we nalaba nga baboyi bange bangi nnyo abasinga baali babasse nga babatta mu byekyaye abalala babasibyesibye so nasalawo nenyingira KCCA nentandika okukola mukasasiro nga nkola nga looda era batandika okunsuumuusa gye bandeeta nentandika okukulira kontaina ezimu eza kasasiro wano wennyini wetutudde so eyo gye nava tuba tuli eyo ng'ate pulezidenti wa ghetto ayingidde ebyobufuzi n'alangirira nti yagenda kwesimbawo mu by-election nga bajjayo kantinti mu Kyaddondo kati nga ffe ba ghetto youth novaayo mu kasasiro saasooka kuvaayo nga ffe ba ghetto youth bwe twawulira Kyagulanyi ng'agenda kwesimbawo nga MP twasooka ne tufumiitiriza ne tugamba byaddala tusobola oteekawo amaanyi twafumiitiriza mu kulaba naye nga tugamba nti we tuba twegasse tusobola okuteekawo amaanyi omusajja n'afuuka era ffe ng'abo be mulaba nga ba MP be mulaba nga abantu ab'amaanyi mu ggwanga bino byenjogera bwe banimba mu bibungu gende munoonye Kyagulanyi mu bimubuuze Kyagulanyi buli gwe yayita ajja mubeereremu Ekyaddondo yagaana yayita abo Beriyasi Bannambooze baani bangi yabayita bonna baagaana okujja omubeereramu ffe abanywi b'enjaga be twali tufaanagana naye ffe abageto bakawenja ffe tusobola okyalenjinga baminisita tusobola okyalenjinga ba MP tusobola okukyalenjinga buyo yeeyita ow'amaanyi mu ggwanga ne tumuteekayo twakunga bannaffe mu geto zonna ne tugenda Ekyaddondo ne tukunga ba geto youth abaali ab'Ekyaddondo bannaffe ne tubagamba mwana omusajja tumuwanike ffe ne tubakunga era olwokuba tuwuliziganya nabo ne bagisiba era Kyagulanyi bali tebasuubira nti asobola okukola lale eyasooka nebeerako abantu abo bonna lwe batandika okuteekayo attention ne bagamba akasajja nno twandiba nga twanyoomye ekitanyoomeka naye nga ffe twali tukoze mobilization ne tuzimba Kyagulanyi ne tujja ne tuwangula obwa MP n'amaanyi nga we mwala we twabuwangula owa geto ne mulwala mu parliament geto neyingira parliament
awo ebyobufuzi byonna ate we bitandikawo sadda mabega nga tugenze tunoonya akalulu k'ekyaddondo lwe twakawangula ate nadde eno ne mukesisi Kasasiro n'omugoba tebangoba nno nakungoba nze yeegoba ne bakama bange baali baganye nabalimba waliyo by that time waliwo omukyala baali bamuyita Jackie nga yakulira Kawempe division by that time ndowooza nakati era akyaliwo waliwo Kaija ne mbalimba nti ngenda kukoleya nga njala ne bampumuze bulungi nga saagala kwegoba nga saagala ne bampa bulungi nnyo baluwa ezimpumuza bulungi nnyo netandika ebyobufuzi byange awe natandikira ssebo. Ekifo kino eno kubanga oyingidde politics by accident oba okusalawo okwo ng'olaba omuntu akufaanana ayingidde ebyobufuzi struggle ogibaddemu from 2018 paka kati ogisanze otya wakati awo nga mufollowinga omukulembeze wa Robert Kyagulanyi omulese mu parliament avudde mu parliament kati yesoze entebe nene okugivuganyako. Of course Kyagulanyi wamalo wangula obwemupi kati ffe tutandika okulaba nga abafunye omukiise naffe asobola otwogerera mu parliament wabula atuuka ajja atugamba nti parliament bye bakolerayo si bituufu. Parliament teriwo kulwa Munnayuganda. Parliament teriwo kulwa ffe ba ghetto youth nga neve twali tumanyi tumutadde nti kati awo naffe katubeere katusembere kuki n'atugamba naye kati ekituufu ekiriwo tulina kukwata ggwanga. Tulina kukwata katiba kaggwanga olwo buli kimu kitubeere mu control. Of course twagamba we tuba twasobola okukwata ekifo ky'obubaka bwa parliament kyekisobola tulemesa okukwata eggwanga. Amazima ga Katonda mu ggulu twatandika okuteekawo embeera eggwanga lyonna. Nga Kyagulanyi bw'aba atambula nga totunyumiza Museveni totunyumiza baani abo be mumanyi batambulira mu convoy era twatuuka ne tuteeka Kyagulanyi ku level nga yakyasinze okuba ne convoy ennene wano mu ggwanga. Kyagulanyi twatuuka ne tumuteeka ku pace nga takyatambulira mu jaamu mu bino jaamu amukwata nga of course nga tulina ofunguwa ebbala era nakati wewetegereza jaamu ne waba asibye nga munene atya Kyagulanyi yasobola okumenya jaamu wano mu ddakiika. Teriyo omuntu mulala yenna nti twateekawo mukulembera nga wuno kiba kyetagisa muvugisa wanwe tumuvugisa wanwe nga tebayagamba bana abasirikale mubatadde ebigwa mu kkubo ebyo nga tubijjayo ne tubiteeka eri ne tubikasuka eri nga tubalaga nti kino ekizze nno temwekiika mu kkubo lyaffe amaanyi ago nga mugajjawo kubanga twali tumaze okulaba nti batunyigiriza waiza omwana Munnayuganda azaaliddwa wano mu Uganda mu Buganda mu Uganda n'obeera nga can you imagine nga okulowooza olina okuva mu byekiyaayi bye tubaddemu ng'omulimu gw'olina otandikirako olina kufuuka looda zabanda bako basobola okunyumiza nga nti ali mu byekiyaayi lwakubanga giri emiraawo ng'okubagula omupiira baziri engoye eziriko naye nga oba olina obise tolinga ebyekiyaayi ng'ogamba baboyi baffe babase baboyi baffe babalaze amazaba yabalimida okwetereeza ogambe nti bikuveemu ng'omulimu gw'olina okukola olina kugenda kufuuka looda kuyoola kasasiro w'abantu. Wali okola ki mu ghetto ebiseera ebyo nga nkugambye twali tweyiiya ng'era abavubuka era kwebeeramu ebyo byonna byonna nga wotetegera gy'okitegeddemu naye kugambye twabeezanga obulamu bwaffe mu kweyiiya mu kukwetereeza n'ogenda n'oyola kasasiro naye mu kusala okugamba nti mwana okusigaza obulamu ng'olaba boyi waafudde abalala babasibye abalala babakoze biki abalala balemadde n'ogamba mwana kati kanzire mbulamu obwalaali naye ng'obulamu obwalaali ng'omulimu gw'olina okukola olina genda kuyola kasasiro w'abantu okitegeera n'entandika saaswala nengenda nensaba omulimu mu KCCA ne bampa omulimu gwa looda gwe abaana be mulaba ku motoka za kasasiro baboyi bange mu dipo zonna bandabanga ne bakuba evaayo bagamba waiza agudde eddalu ali kasasiro waiza uli ku motoka za kasasiro nenga nze nali manche ogezaako okukyusa bulamu nali ngezaako okukyusa bulamu kuvaayo mu kiri ekifaananyi kya ghetto nengamba mwana kangende njole kasasiro ono neera mukama tali yanguzi mu kasasiro saalwayo ate Kyagulanyi we yajjira olaba Katonda wakola chaini kati nga ngenze mu kasasiro Kyagulanyi azze tugenze tumubeereremu awangula omupiira Kyaddondo ate ne tuyingirira ddala fena abawagira Kyagulanyi Kyaddondo tetwadda mabega challenge ezaatuukawo awo ffe twalina mission ennene nnyo ey'okukyusa eggwanga nga totunyumiza ffe tetwayagala ffe Kyagulanyi wuyo teyatuwanga ssente ate weewuunye twatuuka ku level nga gavumenti abo abakungu ba gavumenti baani batuperereza
okutuwa akasente okutujja ku Kyagulanyi naye nga totunyumiza nawe na sente za mwezi nga ffe tulina mission emutwa bagala bajja ku Kyagulanyi abakungu batuperereza babayita wano muje naye nga ffe tubiwulira kyokka ate ng'ekisingo tumalamu amaanyi mubeera muli awo bafala atebe kati naawe mu kalulu aka 225 tuze Kyagulanyi tumuwanise ffe batukutte ffe mu kalulu 225 bankwata ne bantwala emida nenkola emyaka 2 n'ekitundu nakola emyaka 2 n'ekitundu nga mpoleza mu General Court Martial mukubeera nga mpoleza mu General Court Martial abasajja bansiba nenkola emyaka 2 n'ekitundu nga ndi Kitalya kubanga banjija wano embeera go yali amaanyi bakituuze bateekawo embeera bantu with respect kiri kitataata kwetuli bataddewo embeera kati bakituuze wekiri bakituuze bateekawo embeera era bullet bagala kujjayo ne bagamba temulina gye mumutwala balwanirira freedom fighter waabwe ne bufala bwali bwa deployinza abasajja bangi ne buntwala kusemwayi ne bunkola bye bwankola ne bunjijawo ne buntwala mu military yembeera mu military prison kumala emyezi 8 ne banjija ne bantwala mu General Court Martial ngolwa bantu bakubye bataddewo embeera ensi yonna bantwala mu Court Martial ne bantwala ekitalya gye nabeera ebbanga eryo lyonna wenvaayo wera okudanga bifala byali ali adda ssente bye twalwanirira bye twateekayo BMP bikansala byani nga tebali ku mulamwa gaffe mwana twagaana okulya ssente z'abafala ezo nga tetulina na kye tulina toyina mulimu toyina kyolina kyokka byo bye bitadde bigenda nafuna omusaala gwa gavumenti kyokka ate ne bigenda ne bitandika okukola ne gavumenti bikukuta emisana byambala masuuti ekiro ne byambala ebiteeteeyi nze kyova we nava emida navayo n'obusungu nze yasooka okukola statement ekuba mpuuga naye wendispectingira pulezidenti wange nga nvudeyo ne ngamba ampuuga lwaki takoze kino nekino pulezidenti yampita naŋŋamba nedda omusajja muleke Kyagulanyi yakuyita maaso ku maaso naŋŋamba omusajja muleke naye nze nali mmaze obbiraba ate nze sifugibwa nze wemukibiina bakimanyi nze sifugibwa nze tosobola kulaba kikyamu n'ensirika manirira kujjawo bikyamu ate olaba ebikyamu ate osirika kiki kyoba ozimba naye olwokuba nti nali ndispectinga nyo pulezidenti wange nasirika naye kaseera kayita katini ne pulezidenti n'abiraba era yamaliriza tagobye empuuga naye nga nze nali nvudeyo ne mbyogerako before gwe wabitegeera otya wasabeera mu paalamenti kati nze nagamba ffe tuli ba ghetto youth olaba omwana oyo oyinza omulabaawo n'omulaba nga atalina kyamanyi naye gwe woolowooleza ye akukubisaamu times ffe owulira mu bali abantu bagenda ne basoma psychology ffe mu ghetto tuzaala tuli already tumanyi psychology nze nkutunuulira ne nkumanya ki kyolowooza ne kyolaba so kutusunuleko abali ku magati bategeere wategeera otya nti oyo mpuuga alabika atambuza andi bye yakola nga Kyagulanyi tannategeera bye yakola ebisooka bibino Kyagulanyi akwata mpuuga muwoba lead of opposition lead of opposition gwabanga Kyagulanyi Kyagulanyi byonna bye yalikoze gwaba alina obbikola naye Kyagulanyi yajja n'atukyalira emida emirundi emyaka 2 n'ekitundu yatukyalira emirundi 3 emida mpuuga teyalinnyayo yadde mpuuga watalinnya mida yadde mpuuga teyagenda sinkane yadde famire zaffe mpuuga teyagenda sinkane famire z'abantu abaafiirwa abaana baabwe mu struggle batandika kukuba masuuti na kubeera muziriidika ng'abaana bali eri mu kkomera abateekawo embeera bo okufuuka ebyo bye bali osegeera kati golowooza ki kyali ategeezaawo kati nze kati nagambe ffe tuba abali eri abaana b'abalodi bagenda ne basoma psychology naye ffe tuzaalibwa tumanyi psychology nze nkusoma ne mmanyi embeera z'obuntu eyo nga tuvuddeyo ogambye Kyagulanyi vajja mu byobufuzi n'obiyingira ng'ovudde mu kasasiro obulamu bwammwe bwakyuka gwobwe bwakyuka mu ngeri ki kuba wayingira mu struggle okufiirira Kyagulanyi ekisookera ddala okulaba ng'okyusa obuyinza natandika we twakikola nange gye nva abantu batandika okunzikiririzaamu ate nnyo kati abantu batandika okunzikiririzaamu ennyo ovudde mu kasasiro obakuwa akatiibwa akasasiro already kati nali ndi muntu wabo ntandika okukyuka okuva mu byokkagoba
abantu jukira twalina amanya mabinyo mu bitundu byaffe abo babbi abo batwala bino abo bakola bino kati ogenda mu Kasasi abantu bakuteekako attention kugamba boy bange bagaweza agudde eddalu kati folono abantu batandika kugamba ono mwana abadde akola bino kati wuno akola mu Kasasi abantu bakuteekako attention kati wengenda eri ne Kyagulanyi ate natandika okufuna influence ne n'amaaso amanene kati n'abali batamanyi nti Waiza oba yali mubbi oba Waiza ali akagoba Waiza ali akola biki osegera batandika kati ne bana abantu baffe abaali batulabanga abakagoba ali batandika okulaba nga nze ate nze kati gwe balinamu essuubi yali akagoba ate nga balaba asandibwa kukubwa bigo gya kyalo mo bwaffe ate kati batandika omufunamu essuubi balaba nti ate kati tandika okiraba abantu abakulu batandise okumpita abanneebuuza kuba kati nemmanya nti kati sigenda kankozesa chance eno okudda nange ate eri abavubuka bannange kati bannange betwakagobanga nabo abasigalayo abaga nti Waiza agudde eddalu nga ayingidde Kasasi netandika obbaga mwana baboyi bange ebyokukagoba tebina kye bitugattako tukagobye n'okagoba n'ofuna ssente nnyingi naye biki bye tulaga kubanga ffe twakagoba ng'osobola obeera n'akakadde n'obeera ne million 2 ne million 3 naye mu million 3 8 gwe twafunanga olaga ki okujjako zambalako engatte eyakabi ozikubako essaati eyakabi n'okuwako baseball n'ogenda mu mabala ne mulya ne mukolako naye so nenjija eri abavubuka ne batandika okyuka nabo abaali bakagoba ne batandika okyuka kati ate bakituuze ne balaba nga nze kennyini ate nina kyennyamba mu community nti abaana babadde bababba kati ate nabo batandise okuba nga tebakyababba ne tutandika n'oteekawo amateeka nga wetukwata oyo abbye ffe nnyini ffe tumukangavula ebyo byatandika ne bisaasaana mu ghetto zonna ne tuteekawo gye bayita entandaalo okitegeera so abantu ne batandika okutulaba nga ab'omugaso era kyova olaba mu kalulu kano akawedde natuuka nenvaayo ne neesimbawo nga Councillor C5 naye okwesimbawo nga Councillor C5 ogenda n'ofuna n'ebitabo ssebo nagenda nensoma era nakati nkyasoma ssebo nagenda nensoma kibiina kya nnyambakawo nga nakava mu kkomera era sente zasooka okunziza ku ssomero zaali za kibiina naye kati obudde buno nze yeebereramu ng'omuntu omanyi kyova olaba ate awo ngenda okwogerera ku politics wenvaayo nendaga interest awo nga tetunatuukawo njagala otutangazeemu abatulaba oli Ghetto Commander erinnya eryo kati lyeweeyita gwe nga gwe bali bakuyita abakukkiririzaamu ekibiina ku mutendera gwe mutambulizaamu ebyobufuzi mu kunoonya kalulu manyi eyo babayita bafutu soja gwe nga Ghetto Commander ekibiina kibadde kibalabirira kitya era nga mubeerawo mutya ku ludda olwo kubanga tulenga eggaali ebadde y'amaanyi gye wayogeddeko eyo ebadde etwala omukulu nawaali okusagula kukola ki navudde ne nkugamba ffe twava ne tukkiririza mu Kyagulanyi ewatali ssente era njala kukubuulira amazima nga sikulimba ekibiina tewali ssente yonna gye kiwa Foot Soldier yenna kujjako abali ku mutendera gw'obukulembeze eri mu kibiina nange ndi ku mutendera gw'abakulembeze kubanga district eno ne waliwo abakulembeze bali eri abo betugamba nti abakulembeze ab'oku ntikko naye ffe nga ba Foot Soldier tetulina ssente yonna gye tufuna eri kibiina Foot Soldier gw'olaba oyo yeegulira engatto yeegulira combat eyo Foot Soldier oyo yeeteekamu amafuta agamutwala Kyagulanyi walaga Foot Soldier yeeteekamu buli kimu ne wava okutuuka ku kitebe n'amanya nti tuvuddeyo omukulembeze tumutuusiza ali seefu yeeteekamu ezimutwala okutuuka ewe naye ate nga amanyi abasinga naddala nga kati kuffe abalabirwa kufe abakulembeze aba Foot Soldier tulina n'obuvunaanyizibwa obunene tulina zi famire tulina abakyala n'abaana bwe tubeera nga tulina abakyala n'abaana ate ng'olina n'okulabirira ewaka naye nti omulimu omukulu gwe tulina ffe gwe twayambala gwa kukyusa ggwanga ne tumanya tugamba obuvunaanyizibwa bw'okukyusa eggwanga bwaffe naye ebigambo ebyo by'oyogera oyinza bimatiza otya omuntu ali eyo nti ddala olina famire oli Foot Soldier osazeewo okulembera ne Kyagulanyi Kyagulanyi akuliidinge omuveeko emabega mukyuse obuyinza ku mbeera gye mukoleramu nogamba nti tewali kantu kasaala konna ke babawaayo kubeerawo nga mutambuza struggle eno muganda wange era nyinza okwogera ekigambo kino banyi nnyo ne kibanyiiza okuzaayo gye twajja struggle
we twatandika struggle eno yali amanyi nnyo twali ku People Party waliwo ekibiina kya National Unity Platform naye nga tunatera okutuukirira nga tunatera osembera tufune ekibiina kya National Unity Platform president yatuleetera ku bantu yatuleetera abantu abamu okusookera ddala yasooka batulaganga mikwano gye omwali omukulu gwe bayita David Lewis Lubongoya twasooka mulaba waliwo birthday yalina birthday party ne bamutulaga nga mukwano gwa president era tetwamuteekako nnyo attention naye waliwo abantu abalala bajja ne batwegattako olwo president nga kyali yekka tanabalaga bantu bankizo bwe batyo wajja mangu awo ne bajja ne batugattako Joel Ssenyonyi oyo yajjanga omwogezi w'ekisinde oyo yajjirawo nga mukulembeze ajja ne paati ye naye Lubongoya yajja talina waagwa wonna naye Joel Ssenyonyi wali tomulabangako by then omuli kuluutinga okumujja ku TV ye already bamuleeta ne bamufuulirawo omwogezi w'ekisinde okisegera ki people power naye Lubongoya ye yajja talina paati yonna president nambanjulira nti ono bamutwanjulira gwalina mukolo gwa birthday bamutulaganga mukwano gwe ffe tetwavivaako kuwaffe komanda nze kati nze mu ghetto wenjija nengamba abantu baboyi bane bagamba ono boyi wange era nabo kyali wa boyi wa komanda waffe tebalina kye bagamba era naffe ne tumwaniriza tutuuka struggle etambula tutuuka bagulawo kye bayita political party NUP National Unity Platform batulaga Lubongoya olukiiko lutudde ffe tetwali bafutusajja tetwali batwanjwe olwadde ffe tuli maje era tetwabifaako osegeera komanda kyakulaga kyekyo komanda kyagamba kyekyo bamala batulaga Lubongoya nga ye Ssaabawandiisi w'ekibiina Secretary General Joel Ssenyonyi ye mwogezi wali mukimanyi abadde mu kisinde olwedde nga ye mwogezi president olwedde bamuwadde wa president kati ffe olwedde bino byaba Joel Ssenyonyi tetwagala bimanyi byaba Lubongoya byaba ffe epesa twalina limu lya president era kasaba tukanti ye president era ffe twagala bugambye gubaale ne tugattako ne tunyiga 221 munnange ne tupushinga kivula nkugambyeko ne batusiba ne bakola bye bakola tukomawo naye nkubuulira ebyaddala mu kisanja kino kino kye tutambuddemu kino eky'emyaka 5 mubaddemu vulugu mungi ate vulugu oyo nga tazanyibwa abantu bewabweru ba kibiina bamunda benyini ab'omu kibiina abakulembeze ab'oku ntikko katukoma otandikirawo eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.